channel Salam TV. Adhan ngekutuswako. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Dua after adhan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. O Allah, Lord of this perfect call and this prayer to be established, grant Muhammad al-Wasila a high and special place in Jannah, and al-Fadila a rank above the rest of creation, and raise him to a praise platform which you have promised him.
Adhan ngekutusibwako. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Eno ye Salam TV. Don't miss out on being part of the ultimate game changer. Omumanyiwa Salam TV is expanding nationwide, bringing life-changing prizes to all Ugandans. Everyone can win, including cars, Haji and Umrah pilgrimages, land titles, hard cash, home furniture, TV sets, and many others. Partner with us in this noble cause and let's transform lives together. Don't miss out. Call or WhatsApp 0776 988 064 or 0702 988 064 for more information. Get ready to win from June 10th, 2025 to February 14th, 2026. This is AFCON, my friend. Everything is a competition. Everything. Get your DSTV decoder today and be part of the AFCON family meeting from 21st December to 18th January for just 25,000 shillings on Super Sport. Sad moments and more especially death are inevitable, but malaria deaths do not have to be one of them. Do not regret. The power to chase mosquitoes lies in your hands. Mosquitoes lead to death. One bite could cost you everything. All you have worked for will be left behind. Your children will be left in the hands of no one. All property will not protect you. Sadly, your friends and family will move on. Protect yourself and your loved ones from mosquito bites. Sleep under a mosquito net every night. Clear bushes and stagnant water around your home and close all doors and windows by 6 p.m. The power lies with you. Breaking now. Now Post delivers Uganda's fastest, accurate news as it happens. From hard-hitting headlines to exclusive interviews, we bring details of stories everyone is talking about. Accurate, fast, and balanced. Get every update at nowpost.co.ug. Follow us on Facebook, X, Instagram, TikTok, and never miss a moment. The Now Post. Accurate news, fast. Introducing the next evolution of streaming in Africa, re-engineered from the ground up, a new look, a smarter, faster interface, seamless, powerful. AfroMobile is now easily available across all your smart devices, smart TVs, smartphones, tablets, and more. From live TV and events to your favorite on-demand shows, AfroMobile delivers an ultra-smooth, uninterrupted streaming experience anytime, anywhere. Download and update your AfroMobile today. AfroMobile, authentic African stories. Ng'olina Momo oba olina obuyinza okusasula biiru zo mu ngeri esingayo obwangu wonna w'oli ng'okozesa essimu yo. Nyiga star 165 *4# oba scanninga kodi odownloadinge Momo app osasule amazzi, amasannyalaze, TV, school fees n'ebirala bingi. Nyangu nnyo etaasa obudde bwo. Sikayo busisa essimu yo osasule. Eyo ye Momo, obwo bwe buyinza obukufuula abasingako. 2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890.
Omuzadde olina okwebereramu ng'omwana wo omusingi omunywevu mu byenjigiriza. Uthman Mixed Primary School, Masindi. Uthman Mixed Primary School lisambisa amagulu abiri nga ffe tukulembera mu Bunyoro yonna mu by'eddiini biyite Islamic Theology wamu ne secular oba biyite eby'oluzungu lya bawala n'abalenzi okuva ku baby class okutuukira ddala ku P7 ab'ekisulo n'abava ewaka. Tulina abasomesa abakugu ddala mu kusomesa ebyensi saako eddiini y'Obusiraamu. Essomero lisangibwa mu tawuni y'e Masindi mu kifo ekisirifu ddala ekisobozesa omwana we okusoma obulungi okwossaako ebyokwerinda ebinywevu ekireetera omuzadde okutebenkera ng'atukwasizza omwana we. N'olwekyo omuzadde leeta omwana wo tumubangule tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukyalireko ku ssomero oba tukubire ku 0777 oba 0702 ye Uthman Mixed Primary School, Masindi. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Eno ye Salam TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala era ne tusaba okusasya n'emirembe bibeere ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Abatuuliriza era abatulaba munzikirize ntandike n'okubalamusa n'ekiramuso ekisinga okuba nti kyekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oluvannyuma lw'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaba okusaasira n'emirembe bibeere ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, olunaku lw'olwaleero tugenda kukwata ku musomo ogukwatagana n'obulungi bw'okukweka omulimu omulungi. Waliwo ensonga eziwerako lwaki ndaba nti kikulu nnyo naddala mu biseera bino okwogera ku nsonga y'okukweka omulimu bwe guba nga mulungi era nga ekigukozesa toyina kyonoonya okujjako okusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Ezimu ku nsonga lwaki kikulu nnyo okubeera nti twogera ku musomo ogufaanaganako bwe gutyo kwe kuba nti tuwangaalira mu mulembe olwaleero ng'omulembe gwafuuse gwakweraga. Buli muntu yenna ekintu ekirungi kyakola afaayo nnyo okulaba nga akisaasaanya n'okubeera nti akiraalaasa mu bantu. Era ekyo kirabikiddwako mu bintu bingi nnyo ebitambula mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Ekyokulabirako mu kisaawe ekyaffe eky'obuwalimu olwaleero kimanyikiddwa era kyeyoleka bulungi ti abawalimu bangi buli kintu kyonna kye bandiyagadde okubeera nti bakoonako oba ensonga yonna gye bandiyagadde okubeera nti basomesaako baagala nnyo ensonga eyo ebeere nti emanyikibwa. Kiyinza okubeera nti si kibi kubanga lye limu ku makubo ge tuyinza okubeera nga tuyitamu okubeera nga tusaasaanya okumanya, naye ekisinga okubeera nti kyekibi nti kifuuse kizibu nnyo olwaleero okwawula ku muntu ki asaana okubeera nti ayogera ku nsonga. Era ensonga lwaki okiraba olwaleero
ti obutafaanaganako n'amawanga malala, obutafaanaganako n'amadiini malala, eddiini eyaffe ey'obusiraamu y'eddiini esinza okubeera nti ejjulako abantu abangi nga buli muntu yenna kayagala okurikoodinga ayagala kabeere nti kalabikibwa. Ensonga ey'okubiri, olwaleero tugezeseddwa n'engeri gye tukolamu emikolo gyaffe. Emikolo olwaleero gikolebwa nga kamera zeetoolodde emikolo egifaanaganako bwe gityo. Tekyandibadde kibi okubeera nti omukolo gwo gulikoodinga, naye okusoomooza okusinga okubeera nti kwe kw'amaanyi ti emikolo gino gijjuddemu ebintu bingi ebyawukana n'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ate era ne kibeera nga kigoberera ti abantu bangi abalaba emikolo egyo oba abakola emikolo egyo bagikola mu ngeri y'okwagala okulaga ti bannange mwandabye engeri gye nnakozeemu omukolo ogwo. Bw'otunuulira embaga bwe zityo bwe zifaanana, okutuusa ku extent nti walabikiddwawo olwaleero emikolo oba wagunjiddwawo emikolo gye tutayinza na kusobola kubeera nga tugimanya. Omukyala bw'abanga anaafumbirwa, waliwo emikolo mingi nnyo ennaku zino egikolebwa, egimu n'amannya gaagyo nga tetugamanyi. Si kyekyo kyokka, wabula bw'otunuulira olugendo lw'okuwasa olwaleero olaba nti buli kantu konna, buli kasiteepu konna akatuukirwako, omuntu ayagala kubeera nti akakwata abeere nga akateeka mu kamera. Okutandikira ddala okuba nti omuntu afunye omubeezi, ayagala nnyo omubeezi oyo abeere nga alabikirwa mu kamera era abeere ng'ensi yonna ebeera nti emumanya. Bwe kituuka ekiseera nti omubeezi oyo agenda kukyala, nazzikuno twalinga tukimanyi ti emikolo gye egy'okukyala gyalinganga mikolo gya kyama. Era y'ensonga lwaki gyayitibwanga okutta ekyama. Naye olwaleero we tutuukidde nga buli kintu kyonna kyakuba nti abantu bakikola nga bakiteeka mu public. Y'ensonga lwaki tulaba nti kikulu okuzzaayo omusiraamu w'olwaleero eri okuddayo okumanya abafu obusiraamu bwogera ku ki, ku muntu okubeera nti akuuma, omuntu okubeera nti talaalaasa ekintu ekyo ekirungi kyayagala okubeera nti akola. Si kyekyo kyokka, wabula olwaleero tugezeseddwa nti ensonga z'okweraga n'ez'okujaajaamya ebintu bye tukola zituuse ne mu masomero. Olwaleero kimanyikiddwa bulungi, naddala abaana nga bagenda okukola ebibuuzo ebya levels zonna ezimanyikiddwa, kuviira ddala ku kibuuzo ekyomusanvu oba ku level ey'ekyomusanvu, genda ku senior 4, genda ku senior 6. Abazadde olwaleero weebuuza nti abazadde babadde ki? N'osanga omuzadde ng'asibye ebbandaali ya ssente, agisibye nga kimuli, n'agikwata n'agitwala ku ssomero omwana gy'agenda okubeera nti atuulira ebibuuzo ebyo. Kale kyandibadde nti kikoma wakati we n'omwana we, kyandibadde nti kikoma wakati we n'abooluganda abakwatibwako ensonga eyo, naye bw'amala n'aggyayo kamera oba ya ssimu oba ya kirala, n'abiraalaasa n'atamanya kabenje ki akayinza okubeera nti kava mu kubeera nti ensonga eyo eralaasiddwa. Si kyekyo kyokka, wabula tugezeseddwa nnyo mu kiseera kino okuba nti okulaalaasa emirimu gye tukola kituuse n'okuyingira mu nsinza. Kyokka ffenna nga tukimanyi nti okusinza, omukolo gwonna ogukolebwa oba omulimu gwonna ogukolebwa nga gwa kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, ekigendererwa ekikulu mu gwo kirina kubeera attaqarrubu ila Allah subhanahu wa ta'ala, okusembera oba okusembeza omulimu ogwo eri Allah subhanahu wa ta'ala. Era y'ensonga lwaki mu mateeka ge tugenda okubeera nga tutunulako, omulimu gwonna buli bwe gubeera nga gwa kusinza, ekisingako okubeera ekirungi kwe kubeera nti omulimu ogwo gukwekebwa. Olwaleero tugezeseddwa
abantu bangi Allah subhanahu wa ta'ala abaguliddewo bagenda okukola hijja oba ne bagenda okukola umra kutandikira ddala n'ebibiina byennyini ebitutwala olwaleero okusoomooza okuliwo okw'amaanyi ye competition y'okumaketinga competition y'okulaga nti ekibiina kino kyekisinga ekibiina kino mu competition eyo ne wagenda wajja obuzibu obw'amaanyi obw'okuba nti emirimu gyaffe gye tukolera e Makka emirimu gye tukolera e Madiina tasbihaati zaffe edduwa zaffe emikolo gyaffe egya hijja ne umra gyonna gikwatibwa ku butambi ne gitandika okubeera nga zisaasaanyizibwa si kyekyo kyokka wabula waliwo ebifo bw'obanga ogenze e Makka obanga ogenze e Madiina by'otasuubira nti omuntu ddala eyagenze okusinza Allah subhanahu wa ta'ala asobola n'okulowoozaako obulowooza nti ekifo ekyo yandibadde atambulayo n'agenda ne kamera oba yasimu oba ey'ekirala. Muganda wange ampuliriza ddala ng'ekyakuteekesezzaamu ssente zo n'ogenda okola hijja oba n'ogenda okukola umra gy'omanyi obulungi nti eyo mpagi mu mpagi z'obusiraamu ky'omanyi obulungi nti okikola ng'onoonya Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'akusiima. Ekibuuzo kiri nti abaffe ojjawa amaanyi ojjawa embavu ezikukwasisa kamera ezikukwasisa essimu okubeera ng'ogenda nayo okubeera nti weetooloola Kaaba ng'ekyokulabirako ogenda kukkakkana otya maaso ga Allah era otukakasa otya nti ddala enniyayo eri khaliswa eri sinsiya oyagala Allah subhanahu wa ta'ala akusiime era akwagale era akkiriza ibaadayo akkiriza hijjayo akkiriza umrayo naye ng'okutte kamera weetooloola ku Kaaba nga bw'olaga omukolo gw'engeri gye gugenda mu maaso. Kale kyandibadde nti oyagala kukwata kamera eyo lidhikrayat olwa memories kitegeeza nti kigenda kukoma ku ggwe naye tokoma ku ekyo olumala okukola ebyo byonna n'oteeka ku status. Abantu bangi bayinza okuba tebaategere na kutegeera nti wagenze mu umra tebaategedde nti wagenze mu hijja ne wayita akaseera katono ogenda okulaba nga ebifaananyi byatabye dda ogenda okulaba nga bu vidiyo bwasaasaanye dda ne weebuuza nti muganda wange ikhlaasu yeeririddawa sinsiyaliteyo mu mulimu ogwo gw'okola ng'ofunye bufunyi mu kisa okubeera nti weetooloola ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala eya Kaaba abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abangi enkuyanja mu nsi yonna gye bayaayaanira okubeera nti bagirambula gwe Allah akuwadde omukisa naye mu kifo ky'okuconcentratinga okubeera nti enniyayo ebeera mutaallikun ebeera nga yeekwasaganyizza n'ekyo ky'okola okusembeza amakulu agali mu kuba nti ddala amaaso go gatunuulidde Kaaba okubeera nti oyita mu bifo ng'ebyennywanto oyita mu rukunul yamaani mu kifo ky'okuba nti osembeza enniya eyo obwongo bwonna n'ebirowoozo obitadde ku kamera. Si kyekyo kyokka n'ekyewuunyisa olwaleero okuba nti n'abo abamu abatukulemberamu okubeera nti bakola emikolo egyo ate nabo bafuuse fitna n'osanga mu bifo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bye yafuula nti byankizo mu hijja ne umra ng'ekyandibadde kisinga okubeera ekikulu ku muntu atembeesa abantu okubatwala mu hijja oba mu umra kubeera nti abakubiriza bannange akthiru min adh-dhikr muyitirize ennyo okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala akthiru min al-istighfar muyitirize nnyo okwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala akthiru min ad-du'a muyitirize nnyo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala kubanga mufunye chance okutuuka mu bifo ebyenkizo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bye yalagirira ti omuntu bw'abeera mu bifo ebyo edduwa ebeera mustajab. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba ti ma bayna bayti wa minbari rawdatan min riyadil janna akafaako akali wakati w'ennyumba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam we yabeeranga ne ekituuti Nabbi we yasaalizanga Nabbi yalaga nti akafaako kankizo
akafaako ka muwendo kubanga akafaako kalimiro mu bulimiro by'omujjana. Naye kyewuunyisa era kidefeatinga ne understanding okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde omukisa ogutuuka mu rawudha mu kifo ky'okuba nti ebirowoozo byo byonna obiteeka mu kuba nti okozesa omukisa ogwo maximumly n'oba nga hammuyo ebirowoozo byo byonna ng'obimalidde ku ssimu bw'omalirizaawo n'oweereza abantu bonna bategeere nga bwe wabadde mu rawudha. Ekibuuzo kigamba aina ikhlasuka fi hadhihi al-ibada. Muganda wange okutukuza enniya yo ng'osinza Allah subhanahu wa ta'ala mu bifo ebifaanaganako bwe bityo kuliridda wa? Si ekyo kyokka nga tukyali ku nnyanjula y'omusomo guno weewuunyisa olwaleero tiwalabiseeyo abantu abamu ku bo balabika nga bannaddiini, abamu ku bo balabika nga ababugumyeko mu nsonga z'obusiraamu, naye n'osanga ng'omusajja omukulu oba sheekhe ng'oyo oba muntu wa bulijjo ali bize, ali mu kwetooloola Kaaba, ali mu maqaamu Ibrahim, ali ku Safa ne Marwa, oba ali mu Rawudha, ali mu Masjidi Nabawi, naye akutte kamera y'essimu agenda alaalaasa edduwa z'asabira abantu be yalese ewaka. Ayi Allah nkusaba omuddu wo Haji Gundi musaasire, kola kino, muteere baraka mu bizinensi ye, mumalire ensonga z'amaka ge. Abooluganda abakkiriza ekyo tekisobola kuba nga kikwatagana n'ensomesa yaffe ey'obusiraamu n'akatono, kubanga tujja kukiraba mu maaso eyo tinewakubadde bwe wali ng'ova e Uganda waliwo eyakutuma okubeera nti omusabira, naye edduwa esinga okubeera nti yennungi yedduwa gy'osomera muganda wo nga takimanyi. Ekyokubiri, bwetaavu ki obw'okuntegeeza nti wansabidde? Kimmalira bumalizi okuba nti Katonda bwe yakusobozesezza okutuuka mu kifo ekifaanaganako bwe kityo wanzijukidde. Bw'oba tewanzijukidde si musango. Bw'oba ng'onzijukidde nemba nga sitegedde nti wanzijukidde, ekyo kyensinga nze okufunamu ng'eyakutumya edduwa, ate naawe kyosinga okubeera ng'ofunamu nga gwansabidde edduwa. N'olw'ensonga eyo abooluganda abakkiriza, bw'otunuulira ebintu ebifaanaganako bwe bityo, ekyo kye bayita problem statement. Omuntu okutegeera obuzibu buliridda wa obutuleetedde okuba nti kikulu nnyo okwogera ku bulungi obuli mu muntu okubeera nti omulimu gw'akola agukola ng'agukwese. Biki ebiviiriddemu ekyo? Buzibu ki obuvuddemu olw'okuba nti tuwangaalira mu mulembe nga buli muntu yenna ky'akola kati ayagala ensi ekimanye? Okuzaala omwana kulaalaasibwa, embaga eraalaasibwa, okwanjula kulaalaasibwa, ibaada ziraalaasibwa. Kabenje ki olwaleero akatukutte? Tufunye obuzibu bungi, naye kanzijeyo obuzibu bwa mirundi ng'esatu. Obuzibu obusooka, tufunye obuzibu okuba nti kizibu nnyo olwaleero okwawula wakati w'omuntu omutuufu n'atali. Omutuufu yeeraalaasa, n'atali mutuufu naye yeeraalaasa. Mu nsi ya marketing ne advertisement, buli muntu yenna atulaga feesi ye ennungi. Bambi bano abatulaba, abatuwuliriza, abalaba obutambi bwaffe, ne kijja mu mutima gw'okukakasa nti oyo ye musajja omulungi asaanidde okubeera nti ankulembera mu mikolo ng'egya hijja. N'atamanya nti musajja wattu yali alaga feesi ye ennungi. Bwe yamaze okukolagana naye akasente n'akamuwa, agenda okumaliriza ng'omusajja amulyaza amaanyiza. Bw'amala okumulyaza amanya bannabe bamutegeeza nti oyo gwe wali tomumanyi. Obuzibu bujjiddewa? Buzza olw'okuba nti kati olwaleero abantu tukakasa obulungi bwabwe nga tusinziira ku ebyo bye batulaga. Yensonga lwakika bibeere byamaguzi tokyasobola kwawula wakati kyekyo kiri original na kiri duplicate. Kubanga omuntu akwata engatto n'agiteeka ku social media n'agiwunda bulungi nnyo
n'ajogerera ebigambo birungi nnyo, ogenda okulaba nga abantu batandise okubeera nti bamuweereza obusimu. Ako nno kabenje kanene okuba nti mu mulembe guno kati kizibu nnyo okwawula muntu ky'omutuufu gwe nandibadde ntuukirira ku nsonga. So senga abantu babadde nga beeyisa mu ngeri okuba nti buli muntu alongoosa mulimu gwe, njagala obbakakasa nti omuntu omulungi tabula. Omuntu omulungi ne bw'aba nga akwekeddwa ekifaanagana kitya, era Allah subhanahu wa ta'ala amuteerawo amakubo, abantu ne basobola okubeera nti bamutuukako. Tekinneetaagisa okubeera nti bu vidiyo bwange busaasaana nnyo ku social media, okubeera nti abantu bampita mu mikolo gyabwe. La abadan. Allah subhanahu wa ta'ala bw'abanga yakufuula nti oli muntu mulungi, nti erimu y'ogirina era ogyogera bulungi eri abantu, yonna gy'oli Mungu subhanahu wa ta'ala asobola okubeera nti akukutunulayo. Olwa hadithi emanyikiddwa obulungi, omuddu wa Allah bwe yeeyisa obulungi mu dduniya, Allah subhanahu wa ta'ala amwagala. Katonda bw'amwagala ayita bamalayika n'abategeeza era n'abalangirira mu bo, n'abategeeza nti bannange mukakase nti fulaani mwagala, nammwe mumwagale. Ogenda okumaliriza ng'eddoboozi eryo lituukidde ddala kungulu, n'olaba omusajja ateeraga, omusajja atayagala kweteekawo, ate nga munnange be bantu gwe bettanira. Akabenje ak'okubiri ke tusinza okubeera nga tufuna kwe kuba nti n'ensaalwa kati esituse nnyo, kubanga akalungi k'olina oyagala buli muntu yenna abeere nti akamanya. Naye ne weerabira muganda wange nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti ista'iinu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Bwe mubanga mukola ebintu byammwe ebirungi, mweyambise tuulu y'okuba nti mubikweka. Ku lwaki? Fa inna kulli dhi ni'matin mahsud. Buli muntu yenna ayina ekyengera nga kirungi, ekyengera ekyo abantu bakikwatibwa ensaalwa. Kituufu mu suratu Dhuha, Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira okubeera nga tunyumya ku byengera byaffe. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ekyengera Allah kyakuwadde kinyumyeko. Naye okukinyumyako tekitegeeza kukiraalaasa. Okukinyumyako tekitegeeza nti naawe wootasaanidde kubeera nti okyogererako, era olina kubeera nti okyogererako. Ensonga ey'okusatu oba akabenje ak'okusatu ke tufunye kwe kuba nti kati tuwangaalira mu nsi ey'okuvuganya, nga buli muntu yenna ayagala kukola kye bayita impression. Buli muntu ayagala okulaga nti yasinga, era y'ensonga lwaki olwaleero weewuunya buli muntu yenna ali ku mutimbagano, buli muntu yenna ali mu kuvuganya. Kituufu obusiraamu bwatukkiriza okuvuganya nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba tuwa fi dhalika falyatanafas al-tanafisun, na bwe kiti abavuganya babeere nti bavuganya. Naye mu nnyanjula eyo njagadde okubeera nti mbategeeza ti mu bintu bye tulina okubeera nti tulwanako nnyo naddala mu kiseera kino eri omuntu yenna akola omulimu, naddala omulimu ng'ogukola ng'oyagala Allah tabaraka wa ta'ala abeere ng'akusiima. Muganda wange ampuliriza, bw'oba oyagalamu empeera ennungi, bw'oba oyagalamu empeera ennene, ng'oyagala okusiimirwa Allah subhanahu wa ta'ala, omulimu ogwo beera nga ogukweka. Oluvannyuma lw'ennyanjula eyo, ndowooza kikulu nnyo essaawa eno okuba nga tuyingira ku biki oba ku mateeka ki agajjira mu Qur'an n'agajjira mu sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agakwatagana n'ensonga ey'okukweka omulimu omulungi. Katonda subhanahu wa ta'ala yatuwa okuluŋŋamya, ate nga ffenna tukimanyi okuluŋŋamya kwa Allah okwayikira mu Qur'an ne kutuusibwa ku mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam kwe kuluŋŋamya okusinga okubeera nti kwe kulungi. Bwe tubikkula Qur'an tusangamu amateeka agawerako nga Katonda waffe yatutonda era asinga okututegeera yatuluŋŋamya okuba nti ebirungi byaffe tubeere nga tubikweka.
emirimu emirungi gye tukola nga tunoonyaamu Katonda kutusiima. Katonda ayagala okusiima emirimu egyo yatuluŋŋamya okubeera nga tetulaalaasa era tetulyajaamya mirimu egyo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'an yali ayogera ku nsonga ya kusaddaaka, kubanga awo nawo wazzeewo akabenje k'amaanyi. Abali mu charity olwaleero osanga omuntu bw'abanga alina kyayagala okuyamba eri community y'abantu kyasookerako okulowoozaako ze kamera ezigenda okumukwata ng'ateekayo obuyambi obwo. Ate bwe kituuse ku baganda baffe bannabyabufuzi ate ekyo ne kiyitirira. Buli kantu konna ke bakola baagala ensi ebeere nti ekamanya, kubanga omuzannyo olwaleero bwe kutewe gwafuuse. Naye omuntu yenna ali mu kisaawe kya charity oba omuntu yenna eyandiyagadde okubeera nti ayamba abakola voluntary services, Allah subhanahu wa ta'ala yaluŋŋamya n'agamba in tubdu sadaqati fa ni'imma hiya. Era yogera ku saddaaka. Bwe mukwata saddaaka zammwe ne muzanjula ne muba nti mufuula abantu okubeera nti bazimanya oba ne mubeera nga muziraga mu bantu, ekyo si kibi. Olwo nno lwe lulimi lwa Qur'an. Qur'an ebiseera ebisinga obungi esooka nejja neeyogera ku ekyo omuntu mwana Adamu ye nga kyayagala. Allah subhanahu wa ta'ala teyasalawo kubeera nti atukutulako ekintu ekyo kye twagala okyokuba nti emirimu emirungi gye tukola gimanyikibwa. Kyova yatandika ne kye bayita al-isti'nas, okutubeesabeesa, okutukwata empola, n'agamba nti in tubdu sadaqati fa ni'imma hiya. Bwe muba musazeewo okuwa saddaaka ne muzimanyisa abantu, nakyo kibeera kirungi. Saddaaka ezo nazo zibeera nnungi. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Naye ate bwe muba nga muleseeyo okubeera nti muzijajaamya, senga muba muleseeyo okubeera nti abantu bazitegeera, ne muzikweka, ne muzituusa ku beetaavu, ku bamiskiini, ku baavu, nga bantu batono nnyo abategedde nti mutuusizza saddaaka ezo, fahuwa khairun lakum, ate ekyo kyekisinga obulungi ku kiri ekyokubeera nti abantu bategeera ti saddaaka ezo muzituusizza eri abantu abo. Bwe muba mukoze ekyo, Allah subhanahu wa ta'ala atugamba wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Bwe mukola ekyo, Katonda abasiimuulirawo n'amazambi gammwe. Wallahu bima ta'maluuna khabir. Katonda ategeera nnyo, Katonda mukugu nnyo era amanyi nnyo ebyo bye tukola. Bwe weetegereza etteeka eryo olaba nti Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa options bbiri. Option esooka, bw'obanga oyagala kutuusa buyambi, obusiraamu bwakukkiriza okutuusa obuyambi obwo mu ngeri ey'olwatu ng'abantu abalala bategedde nti otuusizza obuyambi obwo. Naye ate era obusiraamu bwakulaga kiki ekisingako obulungi, era nga kyenkakasa ti omuntu yenna akola omulimu ng'anoonya Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nti amusiima, aba ajja kulondako kisingako bulungi. Naye sandiyagadde kubeera nti ntegeerekeka nga aggalawo omulyango ogw'okulaga saddaaka mu bantu, kubanga waliwo embeera gy'osobola okutuukamu, waliwo circumstances eziyinza okubeera nga zikwetoolodde, nga zikwetaagisa omulimu omulungi naddala ogwa saddaaka okubeera nti abantu abalala bagumanyaako. Ekyokulabirako, abantu bangi abatuusa saddaaka eri abazeetaaga tebajja mu nsawo zaabwe. Waliyo abalala ababatuma okubeera nti batuusa saddaaka ezo. Ekyokulabirako, ng'ennyama esalibwa mu dhuhiya. Ekyokulabirako, ng'ebyokulya, ebyokunywa, muceere, kawunga, sukaali ebigabibwa mu bantu.
era bu video tubulaba ng'abantu bangi olumu babitadde mu kisaawe butto n'ebirala obanga waliwo bu video bulaga nti omuntu akwasibwa. Omulimu ogwo si mubi kubanga mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Eno ye Salam TV. This is AFCON, my friend. Everything is a competition. Everything. Get your DSTV decoder today and be part of the AFCON family meeting from 21st December to 18th January for just 25,000 shillings on Super Sport. Breaking now. Now Post delivers Uganda's fastest, accurate news as it happens. From hard-hitting headlines to exclusive interviews, we bring details of stories everyone is talking about. Accurate, fast, and balanced. Get every update at nowpost.co.ug. Follow us on Facebook, X, Instagram, TikTok, and never miss a moment. The Now Post. Accurate news, fast. From 2 rooms in 2008 to East Africa's multimedia powerhouse today, we have told Uganda's stories, informed, inspired, and transformed our nation. Now, as we begin a new chapter, we're opening our doors once again, inviting Uganda's best suppliers and service providers to work with us. Next Media invites eligible and competent firms and individuals to submit bids for provision of goods and services for the financial years 2026 to 2028. From ICT and creative services to logistics, insurance, and events, 51 categories of opportunity await. Visit our website and social media platforms for full details on how to participate. Partner with Next Media. Together, we inform to transform. Tired of treating symptoms instead of healing the root cause? We know how overwhelming it feels when you have tried everything yet still don't feel better. At Renaissance Wellness, we combine years of expertise with safe, natural therapies designed just for you. Feel empowered. Live free from side effects. Rediscover your healthiest self. Healing doesn't have to be complicated. Call us today, visit our center, and begin your wellness journey. Omuzadde olina okwebereramu ng'omwana wo muwa omusingi omunywevu mu byenjigiriza. Uthman Mixed Primary School, Masindi. Uthman Mixed Primary School lisambisa amagulu abiri nga ffe tukulembera mu bunyoro yonna mu by'eddiini biyite Islamic Theology wamu ne secular oba biyite eby'oluzungu lya bawala n'abalenzi okuva ku baby class okutuukira ddala ku P7 ab'ekisulo n'abava ewaka. Tulina abasomesa abakugu ddala mu kusomesa ebyensi saako eddiini y'Obusiraamu
Curriculum. Essomero lisangibwa mu tawuni y'e Masindi mu kifo ekisirifu ddala ekisobozesa omwana we okusoma obulungi okwossaako ebyokwerinda ebinywevu ekireetera omuzadde okutebenkera ng'atukwasizza omwana we. N'olwekyo omuzadde leeta omwana wo tumubangule, tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukyalireko ku ssomero oba tukubire ku 07786005997 oba 07026857 ye Uthman Mixed Primary School Masindi. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Eno ye Salam TV. Oli eyakuwadde obuvunaanyizibwa bw'okutuusa omulimu ogwo ate obutima bwe gujja kutebenkera naddala ng'amazidde ng'alabyeko nti ddala omulimu ogwo gwatuuse eri bannannyinigwo. Kitegeeza nti gwe yaweebwa obuvunaanyizibwa obwo bw'obanga ekyo okikola kuba nti otuukiriza bakama bo kye baakutumye toba na musango. Ate n'oli eyakutumye bw'abanga ekyo kyayagala ng'enniya ye yakuba nti ddala atebenkera nti sodaka ye yatuuse oba yante ya dhuhi oba ey'ebirala, nakyo tekiyinza kubeera nti nakyo tekirinaako buzibu, kubanga ensi gye twawungaaliramu nayo yafuuse enzibu. Okumanya yafuuse enzibu, abantu bangi baweereddwa amaanaati, baweereddwa obwesigwa, oba bwakusala nte ne zimaliriza ng'ente za dhuhiya ate zimaliridda nga ziri mu bukya ng'abantu ennyama bagibaguzabuguza. Abantu bangi baweereddwa amaanaati, baweereddwa ebitereke, babituuse eri abantu, sente ne bazikolamu birala. Ate n'abakamera nakyo kyennyini abantu tebakiwonyeemu, kubanga bangi asobola okuleeta kamera n'eraga nti bino byonna bigenda mu maaso, ogenda oluvannyuma okuba nti egyo emikolo gimaze okuggwa, bakazi battu, basajja battu ne babagamba nti ate bimaze okubeera nti mufuna ate mubijjeewo. Oba si kyekyo olaba ng'ente zisalibwa n'ebipande nga bitimbiddwa, naye oluvannyuma lw'okusalibwa ogenda okumaliriza ng'ennyama ate esibidde mu bukya ate abantu bagenda kubeera nti bagigula buguzi, so nga ate waliwo omusiraamu eyabadde akoze sadaka efaanaganako bw'etyo. Kyenjagala okugyamu oba kyenjagala okuggyayo ti ggwe aleese kamera asaasaanyizza omulimu ogufaanaganako bwe gutyo, bw'obanga ekintu ekyo okikola ng'okolera ku instruction z'abo abaakutumye tekirina buzibu. Ate n'oli eyakutumye bw'abanga tajja kutebenkera nti ddala saddaaka etuuse okuggyako ng'afunye obujulizi nti etuuse, nakyo tekirina buzibu, kubanga ne Ibrahima alayhi salatu wassalaam Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamubuuza nti owange afalam tu'min, abaffe tewakkiriza, yali ayagala kulaba ku Allah, yagamba nti bala walakin liyatma'inna qalbi, Allah wange okukkiriza nakkiriza, naye nkikoze okubeera nti nkusaba okwagala okubeera nti nkulabako, njagala omutima gwange gusobole okubeera nga gutebenkera. Nabwe ekyo tekirina buzibu. Nannyini sadaka bwe kibanga ekimutebenkeza kufuna bujulizi oba bwa bifaananyi obanga bwa kamera obugenda okumukakasa nti ddala saddaaka ye yatuuse. Ekyokubiri, omuntu asobola okuba nti akwata sadaka n'agiraga mu bantu olw'okwagala okuba nti amotivatinga abantu abalala. Ekyo kitera okubaawo olumu, naddala bwe tuba nga tuli mikolo egya fundraising, twagala kuzimba muzikiti ng'ekyokulabirako, twagala kusima luzzi, twagala kuzimba ssomero. Musajja n'avaayo n'agamba nti bannange nze mbawadde obukadde 10. Abadde asobola okubeera nti ajja n'akuba imaamu akaama n'amugamba nti nkuwadde obukadde 10 bugende ku mulimu ogwo. Naye obwebanga enniya ye yakuba nti ayagazisa n'abalala bamulabireko, Allah subhanahu wa ta'ala yakyesigaliza ekyokumanya biki ebiri mu nniya z'abantu. Tekirina buzibu okubeera nti saddaaka yeeyo ebeera nti erangirirwa. Omuntu yandibuuzizza nti obujulizi ku nsonga eyo tuyinza kubeera nga tubujjawa. Kamalirize segmenti esooka ey'omusomo guno n'ekyafaayo kino ekigenda tukakasa ti mu biseera ebimu
Newakubadde nga saddaaka esinga okubeera nti yennungi ye saddaaka ekwekeddwa, naye ate bwe wabaawo ebiseera ebimu nga bw'onooba ogyolesezza ate ogenda kuba nti omotivatinga abalala, ozzaamu abalala amaanyi nti ddala kigenda kusoboka, kisobola okubeera nga kikkirizibwa mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu. Mu kitabo ekimanyikiddwa nga Siyar A'laami Nubala, ekimu ku bitabo ebyasinga okuwandiika ku taarikh oba ku siira y'abamanyi basahaba battabi'in, abantu ab'enkizo, ekitabo ekyo kyaleeta ekyafaayo ate ng'ekyafaayo ekyo kimanyikiddwa bulungi ne mu bitabo bya hadithi ebirala oba ne mu bitabo ebya siira ebirala. Omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam bwe yali ng'agenda mu ghazwatu Uhud, ekituufu okutya kwali kw'amaanyi, naye bw'afuluma ng'amaze okuteekateeka bulungi nnyo amajeege, abantu baali bakyalimu ekiwuggwe ekya ghazwatu Badr, newakubadde nga mu ghazwatu Badr oba mu lutalo olwo olw'e Badr abasiraamu baali bawangudde. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yafuluma eri abantu eri amaje, n'akwata ekitala n'abuuza, man ya'khudhu hadha as-sayfu bihaqqihi, ani anzijjako ekitala kino naye nga nkakasizza nti ddala ajja kukola ekyetaagisa. Atunyumiza ekyafaayo kino agamba, fa ahjama annaasu anhu, abantu bonna baatya okuddamu omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Buli muntu yatandika okwesenda ng'alingadde emabega olwa statement ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naye mu mbeera efaanaganako bw'etyo, mu kasiriikiriro bwe katyo, wavaayo omusajja gwe bayita Abu Dujana. Abu Dujana yabuuza nti wama haqquhu ya Rasulallah, ekitala kino nandiyagadde okukikwata era nkikwata embeere nga nkikozesa omulimu ogwetaagisa okubeera nga nkikozesa, naye sooka ombuuliremu hakki y'ekitala kino eri ki? Nabbi yamugamba nti tuqatilu bihi fi sabilillahi hatta yaftaha Allahu alayka aw tuqtal. Gwe nkwasa ekitala kino ayina okubeera nti akiwa hakki yakyo, ayina okubeera nti akiwa justice yakyo, obwenkanya bwakyo, ayina kulwana nakyo mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala okutuusa Allah bw'anaatuwa obuwanguzi oba ye kennyini okubeera nti afiirayo. Ekyo Nabbi sallallahu alayhi wasallam kye yali ayagala mu muzira yenna eyeesobolayo okubeera nti akwata ekitala ekyo. Abu Dujana akkiriza n'agamba nti ekitala bakimpe. Fa akhadhahu bidhalika shart, n'akikwata. Naye kigambibwa baali tebannatandika kugenda mu lutabaalo, kharaja bisayfihi musallitan wa huwa yatabakhtar, yakwata ekitala ekyo n'atandika okutambula mu ntambula ey'okusuukira, mu ntambula ey'okuwaga, naye nga musajja wattu ma alayhi illa qamis wa amama aw wa imamatun hamra qad asaba biha ra'sah, nga bw'omutunuulira alina just kanzu akutte n'ekitambaala kyatadde ku mutwe gwe. Naye yafuluma oba yeeyoleka maaso g'abasahaba n'atambula n'entambula ey'okusuukira ng'agezaako okubeera nti awaga omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Era wano wenjagadde okujja obujulizi ku nsonga y'okuba nti tukkirizibwa okubeera nti tulaga omulimu omulungi olw'okuzzaamu amaanyi abalala. Qaala sallallahu alayhi wasallam, Nabbi yagamba mu mbeera efaanagana eyo bwetyo mu ntambula ya Abu Dujana ey'okusuukira ey'okutumbiira, yagamba nti innaha lamishya. Abu Dujana okutambula okwo kw'otambulamu, okusuukira okwo kw'osuukira,
yubghidhuha Allahu wa rasuluhu, Katonda takwagala n'omubaka we takwagala illa fi mithli hadha al-mawtin, okujjako omuntu nga akikoze mu kifo ekifaanaganako nga ekyo wookikoledde. Ekitegeeza nti omuntu okutambula khuyala ng'asuukira, nga yeejabaata, nga yeewulira, tekikkirizibwa era kiri haramu. Era kimanyikiddwa ti inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, Katonda tayagala muntu yeesukkulumya, omuntu eyeejabaata, ayagala okulaga nti yekka yaaliwo, ayagala okukkakkanya buli muntu yenna. Naye mu kifo ekifaanaganako bwe kiti, omuntu okuwaga n'okulaga nti w'amaanyi n'okubuukabuuka, ekyo kye kimu ku bifo Allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala omuntu okubeera nti asuukiriramu. N'olw'ensonga eyo, ku tteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala lye tusomye eritulagira okuba nti saddaaka tugikweka ate ng'era kikkirizibwa okubeera nga tugyolesa, omuntu alina okubeera nti addayo okubeera nti apima. Naye nga tukimanye innamal a'malu binniyat, emirimu gyonna gye tukola, oba olangiridde oba okwese, kubanga waliwo n'abakweka, naye ate okwekekwa kwabwe nakwo ne kubeera nga kwa nsobi. Naye bw'obanga olaalaasizza, bw'obeera ng'oyolesezza na nniya nnungi, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya, tekiina buzibu, kibeera kirungi. Njagala okumaliriza ekitundu kyaffe kino ekisooka n'okubajjukiza hadithi y'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Sallallahu alayhi wasallam atutegeeza n'atugamba mu hadithi emanyikiddwa obulungi ey'abantu 7 Allah subhanahu wa ta'ala bagenda okuteeka mu kisiikirize kye ku lunaku lwe watagenda kubeera kisiikirize okugjako ekya Allah. Yagamba nti wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha, abamu ku bantu Allah baayagala ennyo bagenda okuteeka mu kisiikirize kye. Yagamba nti n'omusajja eyatoola sadaqa naye saddaaka eyo n'abeera nti yagikweka hatta la ta'lamu shimaluhu ma anfaqatuhu yaminuhu, okutuusa okuba nti omukono gwe ogwa kkono tegutegedde omukono gwe ogwa ddyo guwaddeyo ki. Ekitegeeza nti omuntu awaayo sadaqa n'ayamba abantu naye ng'omukono ogwa ddyo oguwaddeyo gwokka gwe gutegedde, ne neiba oba omuntu amuliraanye ennyo nga takimanyi na kumanya nti oba ono yabadde ng'akola omulimu okufaanaganako bwe gutyo. Kenjagala okusembyayo, yes, kituufu mu kisaawe kyaffe ekyokumanya, mu kisaawe kyaffe ekyokuyigiriza, tetusobola kuba nti ebigambo bye tutuuse eri abantu ate nga tebiragibwa bantu, walakinna nniya, naye okumaliriraako. Imaamu Shafi'i rahmatullahi alayhi ffenna gwe tumanyi musajja yasaasaanya ilmu, omusajja taata wa usulul fiqh, omusajja nannyini fiqh alina madhhabu malamba, yeeyogerako n'agamba nti neegomba nnyo okubeera nti fiqh ono tamannaitu an yantashira hadha alfiqhu bayna annaasi wala yunsabu ilayya, au kama qala Shafi'i rahmatullahi alayhi. Imaamu Shafi'i agamba neegomba nnyo fiqhi wange okusomesa kwange abantu okutegeera eddiini kubeerenga kusaasaana nnyo mu bantu, kubanga man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi ddiin, Allah gwayagaliza obulungi amukenkula bamufuuka mukenkufu mu ddiini. Imaamu Shafi'i agamba nti nayagala nnyo okubeera nti byensomesa abantu bibatuukako duuna an yunsaba ilayya, naye ng'abantu tebategedde nti ebigambo ebyo bivudde gye ndi. Insha Allahu ta'ala n'ebigambo ebyo tujja kubanga twongerezaako ku musomo gwaffe ate okulaba paati ey'okubiri ekwatagana n'obulungi obw'okubeera nti emirimu emirungi gye tukola tubeera nga tugikweka. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atugasa n'ebigambo ebyo, abeere nga akkiriza emirimu gyaffe gye tukola mu lwatu ne mu kyama. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Eno ye Salam TV. Obuwanguzi obusinga mu nsi kwe kutuukiriza obweyamu. Salam TV eyuuguumya amayengo buli lukya. Kolono esumuludde luwombo. Programu obulungamu. Luno luwombo anti ku Mande otegeera obulamu bw'abaswahaba bannabbi. Baawangaala batya ne Sheikh Tikirimpwa Yazid. Nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti nno bano basahaba bange tekisaanidde kubeera nti nno omuntu yenna ayogera ekigambo ekiyinza okubeera nti nno bakibeesittaze oba okubakkakanya oba okubeera nti nno kibatyoboola. Ku lwokubiri enneeyisa y'omusiraamu ddala erina kuba ya njawulo. Enneeyisa y'omusiraamu ne Sheikh Muhammad Kibaate. Enneeyisa kyentegeeza mukyo enneeyisa yo n'ekintu gundi. Enneeyisa eteekeddwa okubeera ku kino n'ekintu gundi. Enneeyisa yo n'ekintu gundi. Bw'ona okijjamu kyonna kyekijja okukola ekigambo mpisa. Wulira bwe twambuka olw'okusatu okusonyiwagana. Osonyiwa otya anti kitukakatako ne munnabugerere Sheikh Swaleh Kiggundu. Waliwo ebintu bino bya mirundi esatu. Waliwo okusonyiwa, waliwo okusonyiwagana, wabaawo n'okwesonyiwa. Buli kimu kirina amakulu gaakyo, naye ekimu kiyinza ate okukutuusa ku kirala, ate ekirala kiyinza obutakutuusa ku kirala. Twesoze olwokuna tugenderera kino kikulu nnyo okugaba emmaali y'omufu mu Busiraamu. Obadde okimanyi ye obadde okikola otya? Kati kitegeere mu bujjuvu bwakyo okugaba emmaali y'omufu mu Busiraamu ne Dr. Sowedi Mayanja. Miraasi kitegeeza yengeri process yengeri emmaali y'omufu gyegabizibwamu eri abasikaabe. Ddala twambuka tuyingira ejjuma olwokutaano. Olina kigendererwa ki? Ekigendererwa oba enniya ku olwo banguka ne Sheikh Rajabu Kakooza. Enniya mu lulimi lwonna amagulu gaakyo mu lulimi al-qasdu okugenderera okukola ekintu. Olw'omukaaga tukulaga ekkubo ettuufu ly'olina okukwata, ekkubo ly'Obusiraamu. Gundi tova ku Maini ne Sheikh Kasujja Idris. Omuntu gwe bagamba nti omuntu atuuse ku buwanguzi afaanana atya? Bwe kibeera nti ogamba nti kusoma abaako eddaala lye yali aluubirira, kakati eddaala eryo singa amala n'alituukako tugamba nti oyo akoze eki? Atuuse ku buwanguzi. Olwokusande tuluyingiramu n'empisa z'omukkiriza. Omukkiriza yandibadde atya? Biki byakola ne byatateekeddwa kukola? Ne Sheikh Najibu Kasozi. Okubeera ne fiqhi mu ddiini y'Obusiraamu gy'emirembe gy'ogenda okubeera nagyo wenna eyeeyitwa omumanyi. Olwo lwe luwombo lw'obulungamu. Woomerwa oluwombo buli lunaku. Programu obulungamu wano ku Salam TV.